tuvuddewo. Mpayo abasomi b'amawulire g'Oluganda basatu wano ku Radio Sapiensia. Piki yandikuyita mu myanganya gy'engalo. Tebyalimu. Bino eby'abamawulire. Omanyi baluzungu. Maama. Ekibuzo ky'oluzungu bwe kirijja ng'oyita. Kati tugenze mu Bible. Namba 2. Namba 2. Mujemu kusoma ku mpewo tomuwulidde ekitegeeza. Ate ng'asomye kumpi oli wali. Era n'annyonnyola neyeyanjula n'okweyanjula. Namba 2. Omukulu ow'emukono. Naye twogere nnyo bannange. Tumenyere abavujjirizi bana ab'akabbinkano ka Katikisimu. Kuliko Marianum Press ekisubi. Kuliko Saint Benedict Gaba PTC. Kuliko Nancy Stella. Nekubeerako ne St. Charles Lwange y'ekibiri. Piki yandikuyita mu myanganya gy'engalo. Kabuze kata. Amanyi lwaki okigudde? St. Benedict tetugirina wano. Gaba PTC seriiko. St. John the Baptist Primary Teachers Institute. Bwakyo n'atagikwata. Aya. Naye ekyo tekigaana muntu kweyongerayo. Tusimbudde namba emu. Sawulo bwe yasituka okugenda mu ddungu ly'Ezefu okunoonya Dawudi, alina abasajja Abayisirayiri abalondobe be yagenda nabo. Baali bameka? Abasajja abo baali 5. Wadde mbokutereeza naye kaweddeyo. Piki yandikuyita mu myanganya gy'engalo. Omulonda? Baali 3. Namba emu ekibuzo ekyokubiri. Mu Vanjiri ya Luka tusoma nga Yesu agamba abayigirizwa be okwagala n'okusabira abantu ab'enjawulo. Tumenyere ku biti by'abantu abo. Mulimu abannamwandu, mulimu abankuseere n'abantu ng'Abasamaliya abatali baggwanga lyabwe. Piki yandikuyita mu myanganya gy'engalo. Ow'emukono omulonda? Kiki bino temwaliyo? Mwakoze mutya? Kale, nekyo tekigaana. Namba 2 bino bibyo. Mwe ansa aleme gamba nti benjogedde baalimu nedda. Namba emu aboogerwako oba be tubadde tusuubira obeere ng'otumenyera. Mulimu abalabe baabwe. Kyekisooka. Mulimu ababakyaye n'ababayigganya be yayogerako abo bokka. Kale namba 2. Mu budde obwo malayika Mikayiri aliyimirira, omukungu omukulu. Oyo ayogeddwako alina obuvunaanyizibwa bwaweebwa mu kitabo kya Danyeri omulanzi. Ontegedde bulungi? Nkuddiremu? Ennyo. Mu budde obwo malayika Mikayiri aliyimirira, omukungu omukulu. Oyo ayogeddwako alina obuvunaanyizibwa bwaweebwa mu kitabo kya Danyeri omulanzi. Obuvunaanyizibwa obwo bw'oba otubuulira. Yatuyamba okulwana entalo n'amasitaani. Yongera ku ddoboozi ku muzinda atoyogerera eri waali lya. Malayika Mikayiri yatuyamba okulwana entalo n'amasitaani. Kitegeeza nti ki? Oyinza mufunza otya? Kigambo nga kimu. Ye mulwanyi w'entalo. Oba omukuumi.
Pikipiki ogikutte ku luwagi. kale nakino kikyo namba 2. Yennyabo. yesu ng'ali ku lusozi n'abayigirizwa be petero yakobo ne yowaana we yafuukira obulala. waliwo ekintu ekirala ekyabaawo, bonna ne basamaalirira. ntegedde bulungi? yesu ng'ali ku lusozi n'abayigirizwa be petero yakobo ne yowaana we yafuukira obulala. waliwo ekintu ekirala ekyabaawo, bano ne basamaalirira. ekyo ekyabaawo ky'oba otubuulira. Engoye ze zaayakaayakana n'ekire kwegamba engoye ze zaayakaayakana nga zimasamasa nnyo. Nsaba kutereezaamu. kale tereeza yanguwa. Kwegamba ekire engoye ze zaayakaayakana ne zibeeranga omuzira, n'ekire kyajja ne kibabuutikira. Oluvannyuma Petero n'agamba tuzimbe wano ensiisira 3. Anyway, byonna bituufu ebyo, naye lwakuba waliwo kye tubadde twagala ekirala, naye byonna bituufu ebyo. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Singa tugambye n'ekirala, eddoboozi eryava mu ggulu erikakasa tyanaani. Tono mwana wange ekyokubiri, Musa ne Eriya abaalabika mu budde obwo, nakyo kyabasamaaliriza kuba baali tebabasuubira. abafu kyabalaga nti bano baakola gye bali. Yes. namba emu tugenze byafaayo by'ekereziya. mu byafaayo by'ekereziya, kasita paapa alonda omuntu okubeera omubaka we alinnyisibwa eddaala. ontegedde bulungi nnyabo? naye twagala kwogera bannaye, tetwagala kunyanya mutwe. abawulira ku mpewo tebalaba anyeenya mutwe, baagala ddoboozi. In fact ekyo kisazaako n'obubonero. yogera. mu byafaayo by'ekereziya, kasita paapa alonda omuntu okubeera omubaka we alinnyisibwa eddaala. abaffe ddaala ki eryo? afuuka ssaabasumba. Oh. waliyo Pikipiki ogikutte ku luwagi. ekyo wakirimu Maria Goretti. tuwa amanya g'abepisikoopi ababiri abaazikibwa mu kereziya y'eviira Maria. asooka ye mwepisikoopi Sitenseera. owokubiri mwepisikoopi Kivumbi Ddungu. Adrian Kivumbi Ddungu. Pikipiki ogikutte ku luwagi. naye twagala ddoboozi, ekyo kisazaako obubonero omuntu okubanga eyo ne bw'otagusika gw'olina okwogera ennyo, gwe weebiyita oyogera weebiyita. bino tebirimu kwebiyita, yogera nnyo nga bwogera abaana eyo ng'obalagira ewaka awo bw'oyogera nawe twagala. namba 2 tuli mu byafaayo by'ekereziya. Robert Cardinal Sarah ye yasuumusa munyonyo okutuuka ku ddaala lya Minor Basilica ku lwa paapa. ate ani eyakola ogw'okulinnyisa Namugongo ku ddaala eryo? Oli kubye ebbali. Sikulaba ku pikipiki. omulonda mukyala Maria Goretti? nedda nnyo. ogaanidde ddala. kale namba 2 kino kikyo. omwesiimi Joseph Gusiape Ambrose Gusepe Ambrose nzaalwa ya nsi ki? y'omutegedde omwesiimi oyo. omwesiimi oyo nzaalwa ya Italy. Pikipiki ogikutte ku luwagi. ansa yakiri katugimuwe, yali paapa Yohana Pawulo owookubiri, yasuumusa Namugongo. Yes. Okay. tugenze mbajulizi namba emu. omujulizi mbaga tuzinde erinnya lye ery'obuto ye yali ani?
Mbaga. Kigaanyi. Pikipiki yandikuyita mu myaganya egy'engalo. Omulonda Nedda so. ye yali tuzinde. lyoleseeyo lyerabadde ttuufu. Eryambaga yalifunira eno mu lubiri. Okay. Mukyala Maria Goretti, Ennyama. kibuuzo ki ekirala? Ani yawandiika ekitabo kino? Bajjajjaffe mu kukkiriza abajulizi b'omu Uganda. Temuterebuka, ffe we twava mwe muddewo. Ekyo kitabo. Oyo yali Lodero Mapeera. Yabawandiikira ku biro. Pikipiki yandikuyita mu myaganya egy'engalo. Omulonda Nedda so. kale oyo Father Nyombi Richard ate akyogerako nnyo wano buli lwa mukaaga akijuliza ekitabo kye n'ayogera ku linnya eryo eryakiweebwa. Kale namba 2 tuli mbajulizi. Ekitabo ekyogeddwako nti kyawandiikibwa Father Richard Nyombi. Ani yakitongoza? Bishop Cyprian Kizitolwanga. Budde bukyaliko bw'oba osobola okutereeza. Pikipiki yandikuyita mu myaganya egy'engalo. Omulonda Nedda so. ebyokulonda tebiriimu. amugambye tolotantala Tebugenda ng'alaba. Mwami Wamala yamuganye. Eh. Oyo Bishop Severus Jumba yakirongoleza Namugongo mu 2021 Masaka lwetegese olwa COVID olwo. Kale namba 2 Ennyama. tuwe erinnya lya kitaawe w'omujulizi Ponsiano Ng'ondo. Nsaba kunziiramuko. Tuwe erinnya lya kitaawe w'omujulizi Ponsiano Ng'ondwe. Oyo yali tumira muzindaalo oyo yali Kigaanyi. Pikipiki yandikuyita mu myaganya egy'engalo. Kale tuzeeyo ewa namba 1. Oli ayinza okuba nga amulonda abajulizi ayinza okuba yabakenkuka n'omumma omukisa. Mukyala Maria Goretti mulonde. Nedda so. Okay. Kale tugenze. Yali birenge kaggwa. Tebaali. Ono owaayo Weerugazi mbadde mmanyi amumanyi. Yali Weerugazi. Wali ebulimu. Ffe we tusibuka Abaaki abennyonyi ab'ennyange. nga muva wala. Namba 1 Ennyama. ani tugenze mu liturgy. Ani yawandiika oluyimba Jaguza yimba? Jaguza yimba olwo. ayi mwoyo gwange Oyo ye Ponsiano Viva. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Alabika muyimbi. Ponsiano Kayongo biva. Bw'otaba muyimbi oba tomanyi. Kale mukyala nekino Wamala muyimbi mukyala Wamala. Ennyama. Misa mwe tutukuliza olw'okutema Mwetukuliza. Misa mwe tukuliza olw'okutondebwa kwa Bikira Maria omubeererevu nga talina kibi. Tutimba oba twambala tutya? Twambala byeru. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Namba 2 Ennyama. ani muwandiisi w'oluyimba Embaga y'Akaliga? Embaga y'Akaliga bino labe tuuse. Omugezi
omugenzi musinye spirito magendo senga twabuziza byakuyimba ali muyimbi ndowooza kyokuba twandiba twalese emuti nitubuuza wano abantu kale nekino kikyo mwami anja akuyita St. Paul kubeera erinnya lusirimanyi yenze Alex Lubega Bukenya kino kole tuti asigazeyo ekibuuzo kino sikyaleero kandibadde sikyaleero kale so oyinayo ekibuuzo kyawe kigenda okubuuzibwa ekisigaddeyo mu liturgy mu liturgy kirinde kasita kiri okiyise kati nedde tuwummulemu tuwummulemu bwe tukiyitereeza wano okyali mu Akabbinkano ka Katikisimu. Ben Sentongo ali atya mugambe lile nagambe wamukyawa kuba kati leero yidi can you imagine ne Lutaya Laurencio Lutaya Laurencio n'omumbeja zamuzamu nabo kale tusooka tufune ekibuuzo kya gundi tusooka ekyo kijjawo balancing boat. Right. Mukulu ekibuuzo kye kyalita gye kyasigalidde yennya kansuubira okyetegekedde obudde bw'omwaka obwekereziya bukomekerezebwa ku lunaku ki? obudde bw'omwaka obwekereziya bukomekerezebwa ku Sunday ya Yesu Kabaka. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Ndowooza omaze obbigatta. Kakati twakabuuza ebibuuzo 8 eri buli muntu. In fact biba 9 bwe tugattako nevaamu empewo. Yes vaamu empewo buli omu yamugudde oyo obubonero bunane bugenda nga tonnabuuzibwa kirala. Yes kakati eno mukyala wamala yakanukula ebibuuzo 4 ebina biganye kati obubonero 16 bwe tujjako obuna buli obwaganye asigaza 12. Okay. Kakati neono twamubuuza ebibuuzo bye yanukuddeko 5 ebisatu biganye bwe bugoba 2 bwe tujjako obuna asigaza 16. Okyali mu Akabbinkano ka Katikisimu. Naye tusigazaayo 2 bwe bubonero 8. Omuntu akyasobola okulwanira wano ate n'ayitawo. Tugenze mu Katikisimu mukyala wamala bino bye bisembayo. Simoni owe Sireni yetikirako Yezu omusaalaba. Kitundu kyakumeka mu kkubo ly'omusaalaba. Kitundu kyakumeka? Kiganye. Mukyala wamala. Pikipiki yandikuyita mu myaganya egy'engalo. Kale katuzizikana kapade. Nedda ssebo. Agenze mu kapade. Kitundu kya 7. Kale tuwunzikana kino mukyala wamala. Tujjukiza ebitundu 2 byokka. Mwe tutabaganira ne bantu bannaffe ate ne Katonda waffe nga tuli mu mmisa. Nze nkute waliwo ekitundu ekyokwagaliziganya emirembe newabeerawo n'ekitundu ekyokutuwa omukisa n'ekya Eucharistia ekujjeyo olula kuba okuwa omukisa bikwataganirawa ne bantu bannaffe. Kale nga tuwunzika mwami Alex yennya Katikisimu yennya ebiragiro bya Katonda tuwe emiteeko 2 muyinza okubiteeka. ebiragiro bya Katonda tulina ebiragiro bya Katonda ebitwenkolagana ne Katonda yennyini ate n'ebitwenkolagana ne bantu bannaffe. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Kati nakino wuliriza bulungi yennya kirimu olufuutifuuti lutonotono. Tuwe enjawulo wakati wa Requiem Mass ne Memorial Mass. Requiem Mass ye misa esomebwa
ng'omufu tannaziikibwa. Ate memorial mass yeyo esomebwa okujjukira obulamu bw'omugenzi. Pikipiki ogikutte ku luwagi. Okyali mu Akabbinkano ka Katikisimu. Zemba maze. Obagyeko engalo. Ate ne bwe mufuluma. Ebisigadde biri basanga. Kale. Kyenda mu myaka tumizenya fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo eddakiika ziri 11 ezakayita ku ssaawa emu eyakawungeza ku lunaku olwaleero. Munnange nno weebale nnyo bwe tutambudde okuva gye twatandikidde tulabika tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero ey'Akabbinkano ku lunaku olwaleero. Ngenda kusooka nsabe bannange ababbinkanye bitambudde bitya Nambeemu bibadde bitya eby'olwaleero obisanze otya? Bibadde byokya. Ki ekibifudde okuba nga byokya? Tobiwulirangako bipya nnyo biki? Bakalubizza lulimi lwobadde towuliza bulungi kiki? Weerabiddemu. tekya buntu ekyokwera. Kale siibula abatuwuliriza. Abatuwuliriza mwenna naddala ab'e Masajja mbatumidde. Ntumira nnyo abakristu ab'essaza ly'e Lugazi. Njagala ng'oli muzindaalo. Ntumira nnyo abakristu ab'essaza ly'e Lugazi naddala parish yange Mwenva, St. Paul parish ey'e Mukono, Bwana Mukulu n'abayambi be bonna wamu n'abeeka mwenna mbatumidde. Omukama abampeera omukisa.